kale oli mulamu mulungi omukuto gwa Daily Still Hope abali ku Daily Still Hope 2 abali mikuto gyaffe egy'oluzungu mwebale kubanga ate mutugoberera kitundu kyaffe kisooka era kusoma ezizino ziddukise ziri 11 mwezi gwa 8 2025 gwe mwaka Mande. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi okubanga ate wiiki eno twakiyingidde nga tukyali balamu bangi tebasobodde nefe obanga okyatukuumye tukuwa ekitibwa n'amateero oyo mutukuvu tuluŋŋamye byonna bye tugenda okwogerako mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Abakulu babuuzeeko. Balamusizaako mwena abeekumira ku The Still Hope. Mbakulisaayo mu service gye mwasobodde okugenda. Nammwe abanyumiddwa weekend ennungi kansubire ekyabadde kirungi nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kale leero tuli wabweru wa studio zaffe nazo no zaffe era tubeerawo kubanga tukola ki tutwalira ddala mu maaso. Tukyali ku pasita waffe waffe mwennyini Wilson Buge omanyi abangi bayombye mu comment why do you judge others preach the gospel kiraba gospel yagatumala kukwata Bible tugende ku street endowooza gyomanyi nti gospel naye amazima googerwako ekituufu ffenna tukola ensobi nange nsobola okukola nompabula kati nze ekivulu kyabadde powerful mu nsi era abensi bakiwaana nenjagala tubeere so observative nga ffe abaana ba Katonda ekivulu ekyo kitunuulya ne sikiiti ze baakoze mulimu ezikulaga obwakabaka kuba Bayibuli egamba omuntu akiza na mutima gwe n'ayatula gwekiri so mu byonna tetuganye nti ne mu kanisa soozanya drama soozanya skits naye zikomekkereza zikulaga nti olina kukkiriza mwana wa Katonda wekiri kale ezo sikiti zonna ze baalese yalese bakomediani b'enjawulo byonna bye baazanye tewali we baakulagidde nti wotakkiriza Kristo osigala toyingira ggulu era twalaye nga bazanya bannabyabufuzi bayingidde eggulu nalabye ne Swahaba ayingidde bakulaga nti eggulu lyangu nnyo bagamba simanyi omala kukkiriza simanyi kuwatula balabudde bitebikola eggulu oba n'erinnya oyingira batwalayo bannabyabufuzi bakolaki bayingidde so sho yabadde so political nebeera so comedic abaagala okuseka bo bafunyeemu naye tetwasiize bulungi kifaananyi tetuganye nti twadde tunoonya sente za kulabirira abamulekwa n'okuzimba ekkanisa naye ate ffe tulina ozinoonya mu ngeri eri bibiriko okitegeera n'abaana ab'ensi banoonya ezaabwe naye nabo bazinoonya mu ngeri yaabwe kati kasooke nko ku bukiripusi obumu obwabaddeyo bw'otaalabye olabye Swahaba nga ayingira eggulu basa yadde ayimba kkani n'akawala n'engamba bannaye simanyi sooka otunule katono nnyo sobola okuba nga ate tukomawo mutonzi waffe yasalawo bwe mba mmwe musalawo lwaki si mmwe muli byetuli mutemubyagala si mubi sagala nkwata togande mudde kati ne bwayogera kati sebo
so abo mulabe nga kuba dances haba mulabi netala busi ku mutwe guluse bwe naliyingira aliyodde nga takkiriza mwana wa Katonda Talina kata otwabalaze eki talina budde anene sho bannaye ate eyo yanyumidde abantu owai naye nze ekirala ekyannumye anti teri bayimbi ba gospel betumanyi babaddeyo bano ba Betty Namaganda abantu ngaabo Nakibuuka aba Joseph Segawa samulabye bebaali baddeyo abo abo tasabaida kuba ziri ennyimba ze bayimba zikozenga conviction zireetera obulumi muli kusalira omusango ate eri bagenze kusanyuka si kusala musango tasabaleeta kati twalaba Kamiliyoni nga nabo bayimba need a miracle nga bawadde bayimbe so zinadde ngamba nti bano abayimbi aba gospel banne beyalisose n'okuwa invitation ne babeerawo ati kino twategese kusanyukira Katonda nga wetufuna ssente tuyinywa ezizimba ennyumba ye ate n'okulabirira bamulekwa ekituufu nnyo ekyo okitegeera kati mba naadde nsuubira bano nabo okubeerawo Yesu anaatera okudda balukube wali baali babanywa walagi muli ate banywa ng'omukulu akola ki ng'omukulu atuuka abo teyabaleese omuntu aligaba naki balukube wali abo tyakoze ki teyabaleese naye bano bakomediani ba TikTok bonna ate awo teri yaze nga tamusasudde oba kusasula tolabe kasuku ku mulyango gw'eggulu yabadde munyeevu nnyo temejjambiya uganda wange yagiwagadde ng'etukula bweti kitegeera abo bonna ate si ssente ntono mpitirivu naye kakati singa yaleese abo oluganda what is the meaning of a brethren tuba ba luganda kitegeeza tuba ba musayi gumu in fact abo beyalisoose ne bajja bibaali baddewo ekintu ne bakigumiza kituufu ati kati ayinza okuba twabagamba ne batajja twabagamba ne bagamba kizibu abo tagatasaagaana tebasobola bonna muyinza okuba munange n'abagezaako nga bali bize amanyi waliwo omuntu akuyita n'ogaana naye kati bugembe Mukama yali amuyambye ng'akoze erinnya kituufu tebasobola gaana newabulayo wadde omu gwe walabyani bana abayimba ennyimba nezikoma ku bantu ani gwe walabye so kiri ekivulu kyade kyakusanyuka si kugulumiza Katonda waliwo okusanyukira mu Kristo kituufu nnyo nga wetugamba rejoice always in Christ newaliwo n'okusanyukira mu nsi yanjawulo kati kiri ekivulu kyade kyakusanyukira mu nsi funa ssente tumujje tetubalaga Kristo just babalaze vacho of Christ naye tebabalaze reality ekituufu tenyininyini ekyokukolebwa kapasi y'ekivulu bo nga bategesi bakikubi kuba yabadde ya ssente bakoze ki bazifunye naye ng'obwakabaka amazima mugamba tulumba n'amazima o Kristo walabyeko gwe bayita nti ajja yatule tebayatuza na ku bantu bayitawe walabyeko nti pasa afunye dakika 10 abulire abantu ababuli agabane tuze tusanyuse naye kati wadda saawa zino ati kakati kine tubadde tubalaga engeri gye tuyimbyemu emyaka 2 kitegeeza okugulira tekwetaagisa ata myaka 2 kati emyaka 2 okuyimba si kwangu si kwangu naye obadde oyimbirani nyimbira Mukama ennyimba ezo kiki ekibadde kigendera kyazo kubuulira ki njiri abantu bakola ki balokoke ate awo tetwakirabye kitegedde so always ogantu tutwadde tulumba naye we don't attack naye amazima abayimbi nga bo teyabaleese okwagaliza olaba abasiraamu abo omusiraamu tasobola kgenda ku dduuka lyewamulokole omusiraamu munaali awo tekisoboka kiringa Abayudaaya omuyudaaya newaba nedduuka embaali nga muyudaaya munne asula Mbalala avuga emmotoka okuva Embalala ajja n'agula eno n'agenda embaale agule ku munne n'awagira muyudaaya munne
kati zitanadde nsubira nti pasita yalisose kuyita nga tannabazigabira bano abagenda zitwala mu waragi bazikolemu ebintu ebitaga bakati abo bavuddeawo ne bagenda ne bafunayo bimaama bafunye bimaama mwe bali si bonna neera waliwo abaga kangende mpumuleko n'ekimaama ku biiki nensanyuseemu ng'oye ogenda yitanga mugala affe Segawa Beti Namaganda kitegeera sente zogenda omuwa era agenda ziza mu buweereza ziba zidda mu buweereza ate agenda zikola mu tewali kyagenda zikola Segawa agenda fulumya oluyimba olulala ekituufu nnyo ekyo obuulira enjiri naye tebazze saabalabyeko ati ekyo kiri eri omukulu kyayika alina ensonga zo baya bayita ne bagana baba naye ate nze kyemmanyi bano be yaleese be basinza osaba sente nyingi n'okusinga bano ze basobola osaba kyogaba basosesa basente kujja bali abantu balina amannya gaabwe tamala gajja kale kasuku tosaba mumuleetera mbogeramu emitwalo 10 era oyo bukadde kwambuka okitegedde kikyampamire naye yabaddeyo okuzanyanga mu 7 tosaba muwa nusu 10 kituufu nnyo ekyo okitegedde kwaddeko zizinga yabaddeyo yazajjenga byesije abo bonna it's a lot of money kituufu nnyo ekyo kati ezo sente tetuganye nti tusobola obbawa basobola ozannya bannaffe kye batasobola kuzannya kituufu naye ate tosalako ennamba y'abali abooluganda nabo n'obawaayo kakisa ne bayimba munange simanyi bagobooza feshoni zo ziri zitya naye esalabeyo kristo eyo okubanga yamulisiddwa eri abantu it was more of entertainment than okubanga kuba yalisenzisawo abayimbi awo okitegeera abe nalabeyo nga bano abaana abayimba webaze mukama gwe nalabye twina bati alina omumanyi naawe naye yabali naawe omumanyi naye ali awo ennaku zino kati musumba okuyimba yabikendeezaamuko nnyo alina obuweereza Joseph muganda ngoba oyo aliwa mumafi asobola kuwa sente nosigala ku maapu nze mafi asobola kuwa sente nosigala ku maapu mpozi wangamba wankubira essimu nkola ntya essimu osobola mu kidomola ky'amazzi kati gwe oyinza osigala ng'oyima naye kati byoddamu ofulumya temuba biba tebitegeerekeka kali ngoma kasabaamu mansira sente bati toddangamu namuwuliraku naye yenda mukusumba kati pasita naye kati pasita anti kati bwe basumba abantu era ojawulira nga gamba basumba nyongeddeko n'engoma mpezeza ekisibo naye simanyi yoma alina endaba gy'alabamu kituufu naye Pawulo ayogera n'agamba mu kyonna kye tukola whether in eating drinking let us glorify the name of the Lord kituufu nnyo oba kulya oba kwebaka oba kwogera oba ntambula byonna bigulumize erinnya lya Kristo kituufu nnyo ekyo kakati awo okusinza gwe kutegeerako ne levo yo ayinza okuba Kristo bamugulumiza buli omu yabitegedde okusinzira ku levo ye kituufu n'ekyo kati tugawo mulamu wetudda bugingo ate yatabukidde basumba banne abatagenze mu konsati omutima ogw'enjaba gwaki omwana n'abayita ne mutajja ate nendaba pasita nga yebaza bakamiliyoni teyebaza saawuliddeko muyimbi mulala ayimba nyimba ziryo ya muyoyo gwe yebaziza era yebaza banne ababaddeyo nebaza kasuku nebaza kamiliyoni naye tuli kuki wano so tugala kwetololamu tunadda anti bugingo omumanyi naye aleeze kyemmanyi bugingo Bugema ajja munyizamu katono kati ajja omuyisaamu empya gaali eri numberless oli talina saidi ye ekijja kyekijja amulaye nga masitaani yakuba amakage masitaani yaluka olugendo nga luli successful bayitamu sitaani yaluka luli successful sitaani yamukuba bom naye olwogo manyi sitaani gwagamba
Gwoza akabolo sitaani ono gwe tukuba faya. Alina gy'asonga. Waliyo sitaani. Waliwo omusumba gw'ayita mutegedde. Sitaani mutegedde oyo. Bannange. Sitaani yakyusa n'abaana b'amanyi. Yakyusa n'omusaayi. Kale katwetolemuko katono ojja kuba nga tukomawo. Wabujibo nga saawe nalaba amuyirawo omubiri. Lwaki temwazze? Nwagira munnammwe. Kate ajagamba tulina wano abantu abamu bategeka ebivunulooza nti bya mwoyo. Kumbe teri makulu. Kale gwatana kukiza Kristo gamba Yesu olwaleero w'obulamu bwange era omulokozi era mukama wawe twana akamwa kange nti ndokose Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu mutusabidde. Amiina. Dakiika emu tugenda kuba nga kitukomawo. Shalom.